Oli kuwanda boy UG banji kumwe mubadde mwebuuza Kapeesa mulamu oba mufu, naye kati amazima gaagano nga kuleetedde okuva mu source ezeesigiko, naye nga tetunnagagenda. Mbadde nkusaba ompere video eno ka like tusobole okweyongerayo, naawe ate na subscribinga tukusaba osubscribinge nga tetunnirabira ba sponsor baffe. Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa era otereere, era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde, emmere, omuddo wamu n'ebibala, era nga nabo osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi. Katwengereyo n'amawulire gaffe. Banji kumwe mubadde mwebuuza Kapeesa mulamu oba mufunga. Abantu abamu bavayo ne bagamba nti ye Kapeesa mulamu era batulimba, nga we mukimanyi mwenna nti guno si gwe mulundi ogusoose okubika Kapeesa. Waliwo emabega kaawo ono Kapeesa ye yeebikanga kigambibwa mbu yali afudde, naye ate amazima gazuuka nti yali just stunt era nga just bali bo babikoze kufuna like, naye guno omulundi guno Kapeesa ye yandibanga afiiridde byaddala, era ngenda kuwaako ku buno bu video gwe owulire ekituufu kye kinaki ekiriwo essaawa zino. Mu bintu bya Kapeesa bali mu kulaga nti Kapeesa afudde, naye ate ebifaananyi ebimu bye bapositinga ne bukedde byennyini bye yapositinze mulimu eby'omuntu omulala, ate ne famire naye egamba yafudde. Kati bali confused, bali kubika abantu babiri omulundi gumu ate nga babikira mu Kapeesa. Olwokuba badde ba mikwano, kati ebifaananyi byonna abantu bali mu kukola ki, mu kubibika omulundi gumu, ne bukedde yennyini yabisa omuvubuka omulala mu Kapeesa. Ngenda kuweereza zino video oba osobola ozipostingirako abantu bazirabe bamanye nti oyo si mufu. Abewaabwe bakaaba balowooza naye yafudde. Oba mwetuge oba mufe, kirizagaana Kapeesa mulamu. Kapeesa tannaba kufaako. Kapeesa yeebika ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omusanvu. Firimu ye neetakwatayo, n'addamu ne yeebika ku luno ogw'omunaana. Firimu ye yakuteyo era yakutte ku bantu bangi nnyo, naye mukkirize mugaane Kapeesa mulamu. Kapeesa is not dead. Nkiddamu, Kapeesa mulamu. Kapeesa is not dead. Mugamba mutya kansubire muri steady muri bulungi. Omanyi baddeko wano ku live ya mukyala Kapeesa, baddeko ku live ya Nabatanzi ne mukwano gwa Kapeesa ne Jovia bakoze live babayita mu kwa account ya Kapeesa, baddeko njirabako naye naye mbadde njagala okubabuuzaamu ekyo. Yesterday I tried to talk to someone bangamba tebakkiriza ndaba omugambo gwa Kapeesa titeri yamulabe. At this time omulenzi agambye yakoze ki, yalabye Kapeesa nga bamusazeemu simanyi biki, which is okay. RIP Kapeesa. Naye nga guys mutubulire omwana aba yafudde, mutubulire enfa entuufu, muve mu by'okutubuzaabuza. Yafiiridde mu ambulance, yafiiridde mu ka speedboat, batulaga ebifaananyi by'omulambo. Bweba yali edit mutugambe, mwatulagano bulungi ekifaananyi ky'omulambo nga kuli mukyali. At this time nga ateri lwakkiriza agendayo. Nze at this time ndikobayo ngenda bateerawo ne location okuva wano wendi okutuuka ku ddwaliro erya King Fahad waliwo eddakiika 14. Kiyinza okostinga nga 15 year nga nkozesa Uber. I'll book Uber, I'll go there. Nina oku-approvinga. Fine kiyinza obutaba kyangu kumulaba nga mugambye tebakkiriza kumulaba, naye nja kufuba ndayo wakine n'abantu ose nja kukola waki live andikwera eddwaliro. Yafuna engeri gyenjo kitetenkanya guys, naye nga mutubuulire omwana yafudde ki ekyamuse. Mutugamba beetomedde, mutugamba teyabadde simanyi ki, kale nze ebinemedde. Sinabagamba nti tannafa okufaako sijja kumusakusa asobola okuba nga mufu. Ne vidiyo ezize ezikolebwa zonna editi zemuze muteekayo zitubuulira, mutaddeyo musoose muteekayo editi nga mwa mazzi.
nemuteekayo edit ali ku mazzi ejjengo limuko, nemuteekayo edit nga bamugye mazzi bamwebasiiza, nemuteekayo edit nga bamusitudde katanda ab'oku mazzi abava okumunukula. Guys, tuli kuki banna, tulina ebizibu bingi by'okumaliriza, okufa kubaawo fine. Ate nammwe abadde banfaananya Kapeesa bane simufaanana, mba mufaanana kiri fine, naye nga n'abatanzi ne banno mutubuulire ekyassa omwana, mutubuulire ne correct information, muzzaayo ne mwali gye mwagala.